bana abazadde nako lwaleero abaana lwe batandika okusoma officially government lwe yasettinga nti abaana lwe batandika okubeera nga basoma. Bazadde bannange nabagambye edda bannaye tutwala abaana ku masomero naye omwana essomero litasobola tomutwalayo. Mwana essomero litasomera bw'oba olira tolisobola tomutwalayo. Omuzadde omukyala nkusaba ekintu kimu topika musajjawo kuteeka mwana mu ssomero owa neighbor lyalimu because mwagala competition naddala abakyala nti omwana w'omukwano gwange asomera ku taiba omanyize basasula abaana bazanya bombi wano ne kusomero tubatwale bonna. Okitegedde omwana alina laptop asomera ku laptop because ku taiba basomesa practical. Kati ate nawe oyagala oteeka omusajja ku pressure nti nawange njagala agende eyo bannanga omusajja wenfunayo gy'olina ogitunuulira. Ng'ogyeko enfuna olusoka oba omusajja watu laptop tamanyi bwefaanana. Omusajja kati ogenda ogimutuma alyoka agwe ku nkonga anoonya laptop takitegeera ayogera birala. Awo nga tetuba tugenze nnyo omusajja katamanyi laptop oyo wange omwagaza ki genda embaale wano oyagaza ki omusajja embaale baveeko tobogerako be bafulumiza essimu ya Uganda eyasookedde ddala. Essimu ekoleddwa Uganda factory erimbaale Museveni yagigulawo kunaabeerawa ika ukawempe wano mama nyabude funa woberaka wategerekeka naye nga bambi twongera okubiriza abazadde yonna gye muli ngozi omwana ku masomero tunulira ebintu bino manya nti omwana ku somero gy'alaga agenda kulya omwana ku somero gy'alaga agenda kukozesa amazzi agenda kukozesa amasannyalaze waayo ko akatono totwala mwana nga mukalu despite the fact muguze ebyokulya muguze requirements muguze buli kimu ate kisinga okunyumira omusajja agula the requirements natandika okwegalira ku school fees. Abasomesa batukwatireko batya beba bazaala tuguze requirement tuguze tipi enyeyo nalabye n'essomero eryatumye peeva kakati omusomesa bagenda musasuza kigwa omuzadde nga totaddeyo sente. Seriously ebintu n'abaana abakulu b'amasomero batuma nabo bisukka otuma otya peeva ani bwe bazitumye lwaki muwaliriza essomero ku requirement zagiddeko peeva olete dimenye olwaleero kankukwate bannanga bawuliriza isuula nti naye nga mukwano gaffe bannange tubebaza abazadde abasomesa abatuuse edda ku masomero mwebale nnyo mwebalire ddala abagaba basaries kano kamwe obakakeera ekyakumakya n'oyita abazadde n'obagamba nti ogenda bawa basari teweekyusa mumanya okutuukayo n'ogamba nti namuwa basari naye requirements nga zisinga ne school fees obungi okati afu basale ya mitwalo 5 naye nga bw'ogatagata byaguze biri mu kakadde kamu n'ekitundu atoga basale yangasaaki katukomewo